nti nabadde njagala kubasaba nti landi naddala mu abomu mambuka ga Uganda ndabye ennaku zino mulwanagana Abalaalo bafuusa Abalaalo grupu y'Abalaalo tuzze tubanyonyola tewaliwo ggwanga libayita Balaalo bana abantu bava Rwanda ne bagende Tanzania ne bayala ne baba bangi Tanzania ne bagobanga batandise okwegera kakati ono omukulu afuga wano n'abayingiza wano mu kyama ng'abasuubiza okubagabira wano ettaka kubanga Uganda kanku information batobiwulira President Museveni yabagobayo ate yabaleta kakati gwe bobo yabagamba bamukema kankusomese mu dakiika emu bagwa oli mata ya national potential bana abasajja bye boogera si bye bakola era bw'obagenderako ogwayo mu ntaana ne bakuleka nga bakuziise olwaleero bayinza okuttira omuntu enkeera ne basooka okkungubaga ne bakwa ne miliyoni 10 olidde sebo kakati naye ndekanze mbadde nkusomesa Abaganda anti oba oba wefudde naawe omulaalo oli Muganda ne weefuula omulaalo bakugobeyo leze kyembadde mbasomesa anti gye mpulira Abalaalo ojja kuteesa obadde kyagala bwino ndeka sikuwadde fuula bwe baba tebakuwadde tokaka kuwulira n'akaye kati soka gono mpulirize anti kati mwe mubize kati ffe tubadde tubagamba nti tewaliiwo ggwanga lye bayita ly'Abalaalo mwabalabye nga beesoma mbu okubagoba ekiyinza okuleeta genocide era kyansanyusizza nti omu kuba invitinze yakakwetinze n'agamba nti okumanya bano bajooga so bwe bagambye okubajja ewaffe eno genocide egenda kwa kati twagala kubagamba you people in northern Uganda land is a symbol of identity. Yes. Buli wowaayo ettaka lyoba weegobye. Olwaleero Uganda yesinga okubaamu abanoonyi b'obubuddamu. Si yonna. Omukulu ono yakikola intentionally kubanga is fighting the number. Aye n'akakundi k'abantu babeegabanyiza eggwanga batono nnyo n'olwekyo alina okuinvitinga abagwira babeere wano the other day bawandiise wano enanka nga Eritreans nga bagobye bannansi bonna awo wonna ekansanga ennyumba zikyagirako bannansi buli okupangisa ekimanyi mu kiwunye balina ssente nansana balina ssente abasitaani bonna bayiise wano busi bonna ab'ensi bonna bayingidde omukulu aguddewo musome if you come from northern Uganda you are brothers and sisters. Yes. Etteeka eririwo ligamba buli munnayuganda wa ddembe okwegazaanyiza w'ayagala but in Uganda we don't have a tribe called Abalaalo. Mr. Museveni knows where these people came from and he should know where they should go. Banze yabawadde ddala agati baveeyo pretenders baveeko nze nali ndeese solution nti abano be mugenda mu paatiika ku ttaka ly'abantu kubanga babasooka kubateeka awo mu gye bayita katokolido abamu kufa babaka ba parliament group z'abasajja wano tezitwagala kuba twateekawo awakening geno gye bayita katokolido muli Nakaseke Nakasongola Luweero Gomba Kyankwanzi Kiboga gye basooka okusetolinga some group of the Abalaalo ne bagoba ba indigenous people these Abalaalo armed babawe mundu and they have money kubanga tusobola kuŋŋamba nti bano bagambye bali omutwalo gumu n'ekitundu balina ente miliyoni 2 nyingi miliyoni 2 kubanga mwami Museveni yali aleese suggestion nti kweze ente lwaki temuzitunda nemuzitunda mu biraalo naye nga tonnaleeta suggestion ezo kubanga I know most of those people are pretenders. Where do these Abalaalo come from? Bavaawa mutubuulire bava mwankole tugende ewabe tubagambe nti mubawe ku Lekembulo national game eri waliwo lwasode bakugira ate kati bulira gakibayi okubawa ku Lekembulo mu kujoga kakati who told you banga tugende mpola bwebanga Lutamaguzi byayogera sijja kukwata nnyo bintu bya Lutamaguzi byayogera naye baba byayogera bituufu nti bwe bamanga bano omanyi basinga okulunda ente kyannaku ate ente zisinga okulundwa mu Buganda baluza zirundwa Abaganda bano abantu abali mu Buganda basinga okulunda ente basinga okwana ente nnyingi naye banga ababundabunda bava wano mu Buganda
obaba ava mu ankole baya balina nti bali bibiri ne tuwaliwo ekitaka kuleka embulu tugende tunonyereze nti bafe iwekede embulu nze nawandisa era mwami Museveni ebbaluwa yange ejja kutuukako mu kifo ky'okuleka bano Abalaalo kubanga you know where these people came from and you know the program underlying ngogyeko abali mu tulo tubatemere ku ttaka lyaleka embulu bano badde tebabanga bafe bawano bwe baba bafe bawano leka embulu ate mulinanyeganye n'abalunzi bawali embalala abo baani abo boogera n'olulimi lufaanagana abo baba bajja kukwatagana kubanga lwaki eyo gundi suggestion njirese tetwagala bloodshed nze bazze nga ngenda mu parliament nembasanga wali nembuuza bano babadde bazanya katemba wabwe mbu waliwo bomu luli professor yankyaza ne mugani ono katemba wabwe bomu buno si katemba na professor nagamba boyogereyo security ne nasanyuse nga jeno muhozi abakutte nabagamba nagati buno bomu bwe muzanya wano badi nange kyenjagala okusaba mwami Museveni don't allow these Abalaalo to cause genocide in Uganda kubanga nabalabye nga bewera ku parliament tugenda kuleta genocide jukira balina emundu balina mukabamu balina emundu they are armed fene bakusanga n'ekisosonkole kyenaka kubanga ffe lwaki twabadde tugira ekintu ekyo ettaka ery'omu mambuka ga Uganda gye bayita Acholi sub-region 95% lirimu amafuta ettaka lino lyebayita Kato corridor gyolabe ewali olutalo Nakasongola Kayunga Nakaseke 95% lirimu amafuta these people's next target kino kiwulire mutekisi is Karamoja sub-region because Karamoja sub-region naye erimu minerals enjawulo n'olwekyo so professor mudakiko kwako nekakunyizaako naye nga kyatumisa wettaka tulina okulungamya eggwanga lino bwe tutalirungamye ebiseera gye bijja mujjukira abakyoli babadde babonaabona ebbanga lyonna babagobyeyo eri ate bagenda okulaba new migrants with a lot of money with a lot of guns ate bannaabo abaali badde boogera bonna politically babaguzeeguze tebakyasobola kwogera because these people impoverished majority of Ugandans willingly kati nze kensembye professor munanka yange ako mbadde njogera kataka akabalaalo kubanga ndi shadow minister w'ebyettaka nze kensembye eri bana Uganda nti okulonda kutandise kugenda maaso kulinga okwatandise era bw'olaba bannansi abasinga kati naddala ababeera mu byalo you people you have lost hope abasinga tubadde mu parliament wano nga tulina abakulu ba ministers nga abasomesa bali mu kwekalakaasa even now tewanabeerawo solution president Museveni kunga ku lwokubiri essaawa 8 mu State House Entebbe bajja kubeera bulembe anti yayise abakulira mu State House amunyonyole omanye yagambye tebalekayo n'omu tebalekayo n'omusomesa n'omu kakati ffe wuliriza ffe kye tukugamba mu biro bino tulina ze bayita great matters of national importance great ezali badde zisooka okutunulwako eyali badde esooka okutunulwa kubanga mujjukira abaana bangi baluzinze babadde tebasoma nga abasomesa bwe batudde wansi nga batadde wansi ebikolwa kati ng'ebyobufuzi bitambula kino twagala kukisaba abantu baffe tuludde nga tunenya nnyo omwami Museveni nti ebyalo byaffe byasigalira ng'otuuka enguudo zonna zaafa abaali badde batafuna amasannyalaze temugafuna abaali badde bafuna amalwaliro temugafuna n'amalwaliro agamu gasigala kuba bizimbe abantu baffe abasinga babadde bayingiddewo mu byobulimi mulekeddwa kati ennaku zino tubadde mu lutalo lwa mmwanyi nze ni mulimi wa mmwanyi twabagamba mwami Museveni alina statement gye yayisa nange gye lwaki muyinza okulowooza nti nasaze eddiiro olw'okwenga muwagira mwami Museveni yayisa statement n'agamba nti mu parliament ne bwe muleetera ekidomola kasita kibanga ekidomola kye kiwanika omukono ye tagenda kukola ki kufaayo musajja mukulu nawe mukyala mukulu ali mu boarding olwaleero bakwagala nnyo akalulu nga kazeera bagenda kuwa 15,000 kubanza ebimu byabufuzi tewali muntu asobola kuwa sentence sukka mitwalo 2